Namukadde baba Raila Amalo Odinga amazobberanga yasawaddeyo oluvannyuma lw'ennaku 14 ezaweereddwa mafia kulembera eggwanga lino amanyiddwa ga William Samoei Ruto ng'abanopo bonna bagati ono mafia awedde emirimu ennaku 14 ziweddeko saawa yakwekandagira munda mu ggwanga lya Kenya kigambiddwa okuba nti obunkenke abuwanvu n'abampi mu kibuga Nairobi Kisumu wonna bayiiriddwa road block buli wantu wonna jjajja agamba nti gavumenti egenda wansi ku ttaka eya William Ruto ajagala wansi ku ttaka Raila Odinga Azimio la Umoja ayongedde okubeera ng'atabuka olwaleero ku makya embeera si ya bulijjo. Abatuliriza kigambiddwa okuba nti opposition munda mu ggwanga lya Kenya bongedde okubeera nga balangiridde ne bagamba nti omuntu anyagulula akalulu omuntu abba akalulu n'asigala nga aniigiina buneegiini bw'atuuka mu ntebe y'eggwanga n'ajja aseera bannansi amafuta n'abaseera ebibiriiti buli kantu konna n'ajja akawanika ebbeeyi mafia awedde emirimu William Samoei Ruto opposition ekaaye buli wantu wonna amagye ku nguudo poliisi eyitiddwa State House ya Kenya yonna amagye gajjudde gateevuunya buteevuunya baba agambye abatuliriza kigambiddwa okuba nti opposition leader munda mu ggwanga erimanyiddwa nga era Kenya Raila Amalo Odinga ono ayongedde okubeera nga munnaffe akawa kigambiddwa okuba nti banna Azimio la Umoja bonna bongedde okubeera nga bakungiddwa munda mu ggwanga erimanyiddwa nga era Kenya bagenda kulonkinga olwaleero omusajja alina okuva mu ntebe y'eggwanga yanyaga akalulu kaffe ne tumwenna ku 14 atereza ebintu biganye saawa yakulangirya kiddako. Abakulu bongedde okutegeeza nti embeera munda mu ggwanga erimanyiddwa nga era Kenya si nnungi nakamu n'akeddagala ebigambo tebiwooma bakigambiddwa okuba nti abasajja ba opposition aba Azimio la Umoja Raila Amalo Odinga baba bongedde okubeera nga bakaayira ku nguudo bongedde okubeera nga bagamba nti essaawa yeeno mafia akulembera eggwanga lya Kenya atambula agende omubbi w'akalulu afaanaganako bw'ati tewali agenda kubeera nga namubuddamya balangirira mu ye akalulu kaffe n'akateeka mu nkwawa najja yabinika ku ntebe y'eggwanga. Abatuliriza tubategeeza ku radio eno nti ennaku 14 zaweddeko olunaku olw'eggulo abatuliriza ku radio eno tubategeeza nti ennaku 14 ezali ziweereddwayo ab'opposition munda mu ggwanga erimanyiddwa nga Kenya nga bazuwa gavumenti ya mafia William Samoei Ruto zaweddeko olunaku lw'eggulo era nga bannaffe aba Azimio la Umoja bagenda okubeera nga bakaawa ne bategeezeza nti ennaku 14 ze twakuwa zakuweddeko olunaku lw'eggulo n'ogaana okubaako ky'oyinza okubeera ng'okyusa ku ggwanga ebigenda okuddako gw'onootegeera abatuliriza aba Azimio la Umoja One Kenya bongedde okubeera nga beesoma ne bategeeza nti akalulu ka Kenya 2022 saavaazi zonna twamugamba azijjeyo ate akakanye ebbeeyi y'ebyamaguzi munda mu ggwanga bannansi ba Kenya bafa baggwawo sukaali takyanyweka ekibiri tekikyagulwa ejjirita tezikyagulwako otufuta tetukyalabikako twamugambye atereze ebbeeyi y'ebintu bw'avaawo saavaazi kwe yabbira akalulu azireeta aziraga abantu ennaku 14 zitwamuwa sabbiiti 2 ziweddeko tugenda mu action Kenya wakati mu kibuga. Abatuliriza ku mukutu guno abatuliriza ku radio eno 94.1 FM tukwaniriza nnyo ku mukutu guno nga tugamba nti okusinza ku mbeera ebadde amazobbera ng'ewuliddwa oba nga erabiddwa kigambiddwa okuba nti entiisa y'amaanyi bwe kigambiddwa okuba nti baba nga tasaaga ntegeeza Raila Odinga bw'agambye nti ebigenda okuddako bannansi ba Kenya mwetegeke mwesibe ebbiri munywere bulungi nnyo twagala kuteekawo mbeera mu ggwanga mafia ave mu ntebe yaffe tukooya ababbi emisana tuku abeeteeka mu ntebe eno nga tewali muntu abalonze.
abatuliza kigambidde okuba nti musajja wattu mwami mwezi William Samuel Ruto outegedde nti baba ne banna Azimio la Umoja munda mu ggwanga la Kenya bongedde okubeera nga bakaawa outegedde nti musajja wattu baba ayongedde okubeera nga akaawa ne banna Azimio la Umoja One Kenya bongedde okubeera nga bakaawa amaje gayitiddwa bunnambiro okubaako ebifo ebyenkizo munda mu ggwanga lino ne bayinza okubeera nga beesumaalika era nga kigambidde okuba nti bugenza okutya ku makya nga bannamagye bamaze okubeera nga bayiriddwa buli wantu wonna mu kibuga kikulu Nairobi mu State House ya Kenya n'ekibuga ekimanyiddwa nga Kisumu amaje gayiriddwa road block okukomya amaaso. abatuliriza abavubuka bato balengeddwa bagamba nti musaawa eno tewali kusirikirira nga ebbeeyi y'ebintu eyongedde okubeera nga munaffe yeekanama nga tewali muntu yenna anaagenda maaso n'okubeera nga munaffe atulwanirira. Bano bagamba saawa yakwerwanako munda mu ggwanga erimanyiddwa ng'era Kenya. Abavubuka bali mu kutinkiza bagamba nti baba agambye bali mu kuyimba nnyimba ziserumbeete baziggyeyo engalabizi bali mu ttaano obuseppiki abaggyemu engoye bagamba saawa ya baba tulina kigambo kya baba abeeko kyategeeze gwanga tulinda bulinzi saawa yokka. Kumi bagenze maaso n'okubeera nga balengeddwa nga beesumaalise ku road block eziteekeddwawo ku nguudo ezigambidde okuba nti zankizo era nga mulimu n'oluguudo olugenda ku State House oba the State House Road olugambidde okuba nti okubeera nga luteekeddwako abwanvu n'abampi. Waliwo Kenya Comfort Suits wateekeddwawo abwanvu n'abampi, Rafa Bunche Road wateekeddwawo abwanvu n'abampi n'ebifo ebigambidde okubeera ebyenkizo abwanvu n'abampi ne road block zongedde okubeera nga zisombeddwa era nga ziteekeddwawo. State House Gate C ebadde egambidde okuba nti gate eno abantu babulijjo badde bagikozesa n'ebidduka okwewala jja mu masekkati g'ekibuga era ng'abantu bagikozesa bulijjo. Twongedde okutegeera nti nno abawanvu nampi bayiriddwa ate nga l'oluguudo nno State House Gate C emaze okubeera ng'eggaddwawo. Abakulu bagati leero nzigale tewali kusalinkiza okubeera nga munaffe oyitayo embeera ya bwerinde. abatuliriza agava mu kibuga kimanyiddwa nga Kisumu bwe kigambidde okuba nti nayo enkya y'olunaku n'olwaleero poliisi mu kibuga kya Kisumu basobodde okubeera nga bategeeza eggwanga ezimu ku nguudo ze mubadde mukozesa okuyitamu tumaze okubeera nga tuziggala era ng'oluguudo olubadde luliidinga abantu ku State Lodge emanyiddwa nga Jomo Kenyatta Highway bamaze okubeera nga beesumaliseeko abannamagye road block eteekeddwako era nga kigambidde okuba nti eno bugenza okubeera nga obudde bukya ku makya ng'enguudo zimu ku zino ziggaddwa bategeeza ebidduka mu ito oluuyi luli. abatuliriza kigambidde okuba nti opposition ya Kenya egambe tewali kubiisa bijanja lompiso nga bannansi bakera ku macanga omusana gwaka obanga enkuba etonnya ne bajja bagenda mu busanduuko ne batiikinga baba Raila Amolo Odinga owa Azimio la Umoja omutamanya ngambo mufere mafia najja kwata mu kaluka fe najja katigatiga erigenda kubeera nga tumukkiriza mbuli mbeera yonna. Jajja amaze okubeera nga azuukusizza enteekateeka ze ez'okwekandaga okulabika nti akomawo mu kibalo. Kigambidde okuba nti Raila Odinga akomyewo mu kibalo ku mulundi guno following y'abantu bamugoberedde. Abajjajja agambye eki bagatulinda ssaawa yokka. Abavubuka bali mu kutenkisa Nairobi mu Kenya wonna bali mu kutenkisa. Jajja tulinda ssaawa yokka yakulagira tubeeko kye tugamba tugenda ku kikola kyonna kyagamba jjajja. abatuliriza basabo ne banyabo nga tuli munda mu ggwanga lino erimanyiddwa ng'era Kenya ewagambidde okuba nti embeera si ya bulijjo, ebigambo tebiwooma, ebigambo si biwoomu eri gavumenti ya William Samuel Ruto owa Kenya Kwanza. Ebigambo si birungi. Twongedde okutegeera ag'omunda nti pressure eyongedde okupayiringa ku gavumenti ya William Samuel Ruto bwe kigambidde okuba nti baba takomyawo ayongedde ofulumya ekiwandiiko n'agamba okutuula mu masekkati g'enguudo public office tugenda kuziwamba tuteekemu abantu babulijjo bakole emirimu gyabwe. Tugenda kuongeza resistance yaffe abali mu parliament mugenda kukola ogwammwe era bannansi bategeezezza baba ategeezezza bannansi ba Kenya temugezaako kwesuga mu parliament munda nedda. Abali mu parliament aba opposition ogwo omulimu gwabwe okulemesa emirimu gyonna egya parliament ya Kenya temuyingira mu parliament. Abali mu parliament aba opposition ogwo omulimu tugubalekedde parliament mugiremese mwekandagire munda banaasobola bano
bamusiba matayi bagati ogwa parliament gwamba tegeeza nti mugulekera ba parliament aba opposition bagukolere bagumalireyo. Abatuliriza kigambiddwa okuba nti Odinga mu kirangiro kino agambye nti tugenda tandika objects continuation of national wide rallies zatumye People's Baraza national wide rallies zagambye People's Barazas ezo zigenda kutandikira mu bwangu bannamaddala. Abatuliriza omusajja ono okumanya ayongedde okubeera nga atabuka Raila Amolo Odinga ayongedde okubeera nga akawa amawulire gategeezezza nti agambye atya Odinga ategeeza bannansi ba Kenya nti omubbi wa kalulu amanyiddwa nga William Samoei Ruto mafia amakampani gonna agamuwagira omubbi wa kalulu mu kalulu ne kamuwa ensimbi temuddamu gagulako yadde ennusu y'ekintu kyonna temuddamu yadde ejjiko ya sukaali temugigulaayo temuddamu ogambye otya ti yadde sukaali ezo kampani muziboole. Kigambiddwa okuba nti baba abavubuka nga beesoma n'okwekanda gamba mugamba tutandika ssaawa mmeka by'oyogedde byonna baba tugenda kubeera nga tubikola. Abagambye nti twongedde okutegeera nti okusinza ku bomunda mawulire ag'omunda bagambye nti bagenda kuaniveiringa bamaze okuaniveiringa. This is gonna be a gradual move. Tugenda kubikola mu mitendera tutaako move emu ku emu mubeere bulindaala. Ategeeza abavubuka bonna mu ggwanga mubeere bulindaala. Bwe tubagamba nti enkya kutuula wakati mu kkubo nga mutuula, bwe tusimbuka otugenda gini nga musituka. Bali mukutijjanga Serumbete bamaze okuzisokoolayo engalabi zibali mu ttaano bategeeza baba Raila Amolo Odinga tutandika dijjajja abagambe this is gonna be gradual. Tugenda kutambuza ekintu mu ngeri y'amagezi mu ngeri ya pulaani ensukulumu eya waggulu mulinde buli ssaawa yakulangirira. Abatuliriza kigambiddwa okuba nti baba ntegeeza Raila Odinga mbutongole amaze okubeera nga yeesowoddeyo n'ajalangirira ng'ategeeza bannansi ba Kenya nti obukulembera gavumenti ya Kenya William Ruto bakulembera eggwanga lino mu mbeera egambiddwa okuba ey'omenya amateeka. Abatuliriza baba tegeeza bannansi ba Kenya bwagambye nti mbategeeza nti obululu bwaffe bwonna data yenna nga tuwangudde akalulu kano abasajja bamunyaga ne bamwezibika ne bamuddusa mu busanduuko ne bajja bukweka. Era baba alangirira agamba kino nawangula akalulu ka Kenya ne margin ya millions 2.20 nafuna obululu million 8.10. William Ruto nafuna obululu million 5.9. Baba yerangiridde mu butongole agambye nti abanyazi b'akalulu bano balina pulaani nnene, abasajja balina pulaani ey'okunyagulula akalulu. Bwe batyo munnange banziba namusinga millions 2.20 nafuna million 8.10. Omubbi we gavumenti eno nafuna obululu million 5.9 kyokka bannange neerangirira entebe mwatudde. Abatuliriza okusinziira ku mawulire agakyava munda mu ggwanga lino kigambiddwa okuba nti Raila Amolo Odinga ng'ayogerako eri bannansi b'eggwanga ayongedde okubeera ng'alangirira omufere nnamba emu munda mu ggwanga lino akulira akakiiko by'okulonda the Independent Electoral and Boundaries Commission chairman Wafula Chekubati n'agamba nti oyo mubbi nnamba emu eyanyagulula n'ajja alangirira omuyaaye n'ajja atobeka eggwanga lino erya Kenya mu bizibu eby'amaanyi. Kenya mwetobedde mpaka we tuli mu kaseera kano.
bano basaba bannansi ba Kenya bonna okulinda okulangirira gwenkomeredde okunaava eri Jjajja Raila Odinga olwaleero essaawa nga mukaaga ez'emisana. Kigambidde okuba nti Jjajja ebirangiriddwa agenda kulangirira olulangiro olw'enjawulo era nga bannansi bategese okugyamu essaati. Bavubuka bagambe tulinda ssaawa yokka ya Jjajja kubeera ng'alangirira okutwala entyaji omuyaayi mafia atudde mu State House ya Kenya William Samoei Ruto. Okusinziira ku mawulire agakyava mu kibuga Nairobi munda mu ggwanga lya Kenya nga bannansi bagamba tulinda ssaawa yokka eya baaba okubako byategeeza eggwanga newankubadde nga amagye ne poliisi bamaze okubeera nga munnaffe bamansa Lord Block n'okubeera nga bali ku nguudo ezigambiddwa okubeera ez'enkizo. Kyongedde okulaga eggwanga nti waliwo okutya okw'amaanyi n'okuyuguuma. Kyongedde okulaga nti baaba gye buvuddeko emabega yalabudde akulembera gavumenti ya Kenya nti njagala ombuusa abakulembeze abaafa bakiba kibantegeera bulungi bamoyi bebantegeera obulungi. Nze baaba Raila Amolo Odinga ategeeza William Ruto junior politician bwe yamugambye nti abantegeera ky'omugiso abaali kutegeezezza baaba yali omukama Katonda yabajja dda mulamu bw'ensi. Kigambidde okuba nti wano Odinga yafunye olugambo olwamutegeeza nti akasajja akagala kubira nga kakwata n'amugamba nti eky'omugiso omubi abantegeera bonna mukama Katonda yabatwala. Baba yagala okukwata mu muliro ajja agezeko nti ankwata okunteeka emabega y'emitayimbwa. Baaba ayongedde okutabukira mu Kenya wanga ayagala kuliiwa wansi ku ttaka.